omulungi ali fake media mugambo te na Joel Kaseti kimu kitambula bulungi muzikola haja Abdul Mnyamishafi Luanga za kubuzaako in program ya the earthquake obunkenke witogerera ku nsonga nno ezikutte dala esinzo kwansikwata abantu mbabiro mu week gye tuba tukuba emabega bingi nnyo abetugenda kuba ntwogerako lwa kusimanyi naye nga bwetyo embeera bwetambula yes abakulu we bali tubadde tuyiwayawayamu wano nga twogera ku luguudo ne bagamba nti World Bank asayasibye sente tugenda kuba tukyogerako mu introduction Uganda kiki kye tugenda okubanga tukola kubanga nawidde bagenda kuddamu n'okutuula basobola okubanga batunuulira budget yasobola okubanga ate ekolebwa ey'omwaka 2023-2024 balabe wabe balina okukyusa okusobola okubeera nga ate sente zandibadde zijja okukola mu nsonga ezimu oba endala ate zifunikwa oba si kyo banayongeza ku musolo banakola ki awo nno we tulinze tulabe Uganda wegenda okubanga ate etutuusa tandike ne honorable Kwizera nsaba ombulizi kuba naffe media nga asanise bwe wenkolini weewaawo moderator neyanzeege nga bulijjo njagala kutandika n'okwebaza Mukama Katonda akyatukuumye ate okuba nga tukyali balamu ffenna one bapanalist ne bannaffe bali abalemera emabega wa kamera kuba nti tukyali balamu week tetambudde bubi nnyo era ate tetambudde bulungi nnyo kubanga ebbanga lyonna nga bannayuganda tubeera mu mbeera ey'okusoomozebwa kw'amaanyi okw'ebyenfuna okw'ebyobulamu n'ebintu ebirala bingi mu wiiki wakati twongedde era okulaba nga bwe twali wano fene tukutegeeza nti FDC bwetabe ntaanya ettamenvu eyinza okusaanawo nga ebibiina by'opposition ebisigadde ebadde bijjanga bisaanawo naye wakati mu wiiki twongedde okulaba enkola ya Mwami Museveni yennyini ey'obwannakyemalira ey'ekijega yakoleddwa Honorable Nandala Mafaali ng'akwata ku nkoona Honorable Semujju Uganda namusikisa Honorable Sibambi Yusuf ekyo nekyokugoba Honorable Semujju ze nabadde nkisuubira kubanga ye trend olaba nti ne mu DP bwe yatandika okwawuganamukko Mwanga Kivumbi yayina ekifo mu parliament naye ne bamuzza ebbali naye ne bamuzza ebbali olw'ensonga bwe zityo so nze bwe bagobye bwana Semujju Uganda Ibrahim Honorable saabadde surprised naye kyasinza ate okundetera okuweewunya ennyo Honorable Nsibambi ate gwe bamusikizza Honorable Nsibambi yagamba nti talina kyakukola yamanyi nti FDC gyalimu tasobola givaamu ate bali be bagikulembera katumusabire amina kubanga katono nnyo lwaki njagala tumusabire tulina abantu bangi nnyo betwagambanga nti DP egenda nga bagamba nti katulwanire mu kibiina naye bakomekkerera babatundidde mu kibiina neyanziza ensonga ya World Bank sijja kwawukanako nze ne Honorable President Kyagulanyi kyayogedde Honorable Kyagulanyi yakoze tweet oba oli awo esobola okusamarizinga byonna ebyokwogera ku World Bank one yalaze nze mu World Bank kyenalabyemu kyalaze nti abazungu tebabeerangako nga batwagaliza ffe Abafirika kubanga tuzzenga tulaajana naddala opposition Honorable Kyagulanyi ku human rights violations ezikolebwa government ya Mwami Museveni nga mwe muli okutta abantu mwe muli okubba akalulu mwe muli okubba ebintu by'abanaku mwe muli okulinyira eddembe ly'amawulire mwe muli buli kafankunaali yenna sente zino za World Bank okubeera nti tezigenda kujja kyenjagala kati ompe sente za World Bank tugenda kufiirwa actually ffe nga bannayuganda tetugenda kufiirwa abakungu mu gavumenti be bagenda okufiirwa kubanga era zibadde zijja nga tezina kyezikola zi-endinga up mu pockets z'abantu kakati gweoŋŋamba nti munnayuganda agenda kufiirwa tewali because
enguudo era zibadde zibbibwa ssente nga World Bank ereeta grant gavumenti neekola oluguudo nerukola ng'eruwadde contractor agenda olukolagadde ngale mu myaka 2-3 ng'era lukoze eki luwomogose. So sente basically kyenyagala nsobola okuvaamu ngende wa musomesa sente zigenda kuvaawa kuba kati wetwali tugenda kusobola kubanga tufuna sente ezo Uganda kuba tunawudde cabinet egenda kutuula basobole okuba nga barivisinga budget kakati okurivisinga budget era nakyo kikyamu kubanga eryo tteeka lirina kukolebwa parliament. Parliament yerina mandate eyo okuddamu okurivisinga budget okulaba waawe bayinza okutaganjula n'okukwata okulaba nga ki nga kubanga parliament yeba yagiisa igwe nga gwe wamu okawola ba Uganda we yandifunye sente esobola ziba ekituli ekyo Uganda wangi esale ku lavish expenditures za government zennyini kubanga agenda olabe budget ya speaker Anita Among olabe budget ya deputy we Tayewa olabe budget ya parliament at large kakati ate oveye ku budget ya loop anti ngambye parliament at large atera loop aina budget ya buwumbi 3 speaker ate uliriza speaker aina budget ya buwumbi 2 kakati ndozo kiraba kutono nnyo kubanga baba basobola okukwata obuwumbi 7 uliriza baba basobola okukwata obuwumbi 7 ne babuwana ndala mafabi ng'omuntu nsawombulize ku Banafiki Media ntwala nanga akasakano okubala musa Facebook live bale kweranga kwe muri comments nziraba enda kubanga tenzisoma mwebale kulonda ffe era ekyo kyonja sigala nga nkyogera n'okusima kwaffe kuluyirwa government era ekibiina ekiri mu buyinza bingi ebigenda maaso ebikolebwa pozi okulaba nga Munnayuganda ateekateekebwa bulungi nti newankubadde wabeerawo ebijja kati nga ekya World Bank tugenda kyogerako bulungi nnyo naye ffe nga NRM era nga ekibiina ekiri mu buyinza tulina manifesto gye tutambulirako ate ng'era mu buwaayiro obulimu oba bu hintouts obulimu tutunuulira nnyo okulaba nti era tujja kubanga tugezaako okulaba nga tukubiriza Bannayuganda okubeera nga they live within their means. Tulabe nga okwonoona ennyo okwo tetukutunuulira nnyo tulaba nga at least tugezaako okukekkereza tulabe nga akasente kasigala mu nsawo nga kwogase ne programu za gavumenti ezitambula. Tumembaze Richard yayogera nammwe era NRM flag bearer wa Kazo Central Zone 1 abakwatidde eddala amaanyi okulaba nti twongerera ddala naddala ku byalo byaffe okulaba nga Munnayuganda oyo kwegamba yenyumiriza mu gavumenti gye yalonda. Tugenda ku World Bank okubeera nti kikyo nsonga kizompa World Bank kwe yaviiridde okubanga yalekeddeawo okubanga evujjirira eggwanga Uganda oba okutuwa wadde ssente ez'okwewola. Of course kiri obvious ensonga era mawulire wonna gyeri era Bannayuganda bagitegedde abasinga obungi kubeera nti pulezidenti waffe Ssaabalwanyi yagamba nedda bino ebya homosexuality ebyo tetusobola byesembereza kwonoona kalicha yaffe nga Bannayuganda n'abeera nga musajja mukulu era omwami omugezi ennyo pulezidenti omugezi ennyo n'agamba nedda ffe tetujja kyesembereza era etteeka nerirumira ddala kati babanga baataddewo embeera ne bagamba nti akasente ako tebagenda katuwa naye ffe of course tujja kwongera nnyo okukkiririza mu ggwanga lyaffe tutusobolera ddala okubeera nga tulina tugenda zijja kuba sente zibadde zijja tuyamba ku nguudo zigenda tuyamba ku malwaliro zigenda tuyamba ku ki wadde abasinga bagamba sente tezijja katukitwale nti zibadde zijja kati sente Uganda tugenda zijjawo. Of course si buli omu World Bank bwebangayo yakivuddemu waliwo era abalala abalina endowooza ng'eyaffe abatawagira bisiya singa tetwewola kwa kati World Bank bwebanga erekeddeawo tuwa n'abalala badde batuwa kati World Bank bwekivaamu yebadde esinga otuwa sente tujja gezaako okulaba nga sente tuzifuna awalala tulina baganda baffe Abaisiraamu balina basobolera ddala otuwa sente ate nga teziriko namagoba okusinziira ku ddiini nga bwegamba gavumenti egenda kutuula barivisinge mu budget biki byolaba ebirina okukyusibwa mu budget Uganda okusobola okufissa sente. Ffe tujja tunuulira nnyo paliyamenti nga omuteesa munnange bwagambye kiri mu buyinza bwayo ekwatagane wamu ne cabinet
of course cabinet yejja kutuula era nga bulijjo ewa endowooza yaayo egisindike mu parliament omuteesa abantu bajjo bajja okulaba baba bagize kulaba parliament y'omuntu wa wansi kati oli MP nsonga kizoowe ezanivudde mu budget Uganda okufisa sente era byo bingi of course tuba tusobola okukwata mu katugambe mu mbeera n'abaka ba parliament bangi nnyo oba oli awo tusobola okitunuulira nnyo kiri long term tusobola yes anti waliwo ebeera short term ne long term kati gye tugenda kubanga yes bajja kuba batusibira ekikookolo olw'ensonga ffe tetujja kukeera kukyusa kirowoozo naddala ku saidi ya gavumenti kubeera nti tunaawagira ebisiyaga tujja sigala nga tuli ku kituufu Deputy Mayor nga sinasoma komenti z'abantu sinsaba mbulize ku Banafik Media Abanafik Media mbalamusizza ne tubeebaza olw'okutwekuumirako ebbanga lyonna Sebuliba Brian nga bulijjo Deputy Mayor wa Nansana Division bingi ebibadde mu week byogereko tulabye obwannakyemalira n'enkola ezakabwejjungira wakuno bwe twalabye nga kye nakugamba omulundi guli nti nalina essuubi okulaba FDC omulundi guli gwe twasooka ngedde engulu naye omulundi gwe tusembyeyo okubeera wano nagamba nti essuubi likeeye olw'ebikolwa ebyali bigenda mu maaso kati bwe twalabye nga bagoba mukadde waffe Semujunganda kyayongedde okulaga ekibiina wa gye kikola ki ekiraga naye era kyekyo kye nakugamba nti tekigenda kukyusa mutima gwe oba oli awo oba abantu abalala bakere nti abawagire NRM ng'ekibiina omutima gujja kusigala nga mugumu ate tumusuubira nti mu bbanga ttono ajja kuba atwegaseeko mu NUP tumwetaaga musajja mulungi ebbanga lyonna tubadde nga tukigamba nti omu ku basajja abalungi ate abayimirira ku nsonga ate era ebbanga lyonna tubadde tukugamba nti oli ne bwaba wa kibiina ki kasita abeera ng'ali ku mulamwa ogw'okuggyako Museveni ffe tusigala tukolagana naye mwamusimbako omuntu naye teyawangula mwamusimbako munafu kyonna kyekiri twamusimbako omuntu political parties bwe zityo bwe zikola tugende ku nsonga ya World Bank omu ku bali mu nsonga abaagala enguudo okuba nti nnungi gw'omu ku beekalakasiza ku nguudo obutazikola tubaye tulina essuubi nti World Bank sente zigenda okuvaayo zigenda okutuyamba ku nguudo sente zigenda kuvaawo tujja kubeera affected mukko naye era kitono kubanga in fact bannayuganda nsuubira tetwasanyukidde nnyo ekya World Bank kye yakoze kubanga era sente zibadde nga zijja naye nga abazifunamu balubatu bwe bati mu gavumenti eno so naye president wange yakoze statement ne summarizing nga byonna sigenda kwogera ku World Bank wabula kanjogere ku kyombuuzizza ekyenguudo okusookera ddala tulina ekkubo lyaffe lino eryalina okukolebwako sente za World Bank mu inquiry zange ze nakoze sente ezo twali twazijjayo dda nga tuziina lwakuba tezinatuuka mu kofa za municipality World Bank yali yazituwadda nga zisigaza approval ya parliament okujja ku account ya municipality okubeera nga ekkubo eryo likolebwa so era bwe linaaba terikoleddwa government ejja kuba sente budivertings ne zikola ebirala kuba yo ku municipality tezinnajja naye nga World Bank twali twazijjako ddeezo so essuubi likyaliwo okuleka nga gavumenti yetukotogedde ng'abantu b'e Nansana obutakola kkuba etyo sente zigenda kuvaawa awalala kuba kati ezo chance yajja ate awalala bannayuganda tuli Uganda nsingagga we are very rich in fact singa sente zaffe ze tuyina n'obugagga byali bikozesebwa bulungi tetwandyetaaze World Bank kutuwola sente gavumenti ekole ku bintu nga bina okusookera ddala erwanyisa obulyake muyo yennyini nnyini tewali kikwatisa bilioni 7 kuziwa bano bannandala mafaabi kusuula kibiina kya FDC ezo sente zandibadde zikola ebintu ebirala ebiri productive tulabye abantu abali obuwumbi n'obuwumbi bwa sente individuals basooke bakwate kwabo ekyokubiri mukimanyi bulungi sente president zaakozesa buli lunaku
okusinziira ku budget ye sente ezo zitemebwe muzeeyi ajja kusigala nga waali tajja kufa bamutulaki bamuwe mmeka afuna 87 byebyo byonna bye balina okukwatako because nalabye ng'ekimu ku bye batandikiddeko bagenda kusala emisaala gy'abakozi ba gavumenti bonna naye nga tonnasala misaala gy'abakozi ba gavumenti gwakozesa obuwumbi obubiri buli lunaku sooka oteme ku sente ezo z'okola ki wakirejeko akawumbi nako kangi zaaki akola ki nako kangi ababaka ba palamenti katubasabe ku luno babeere n'ekisa bakendeeze ku musaala sente ze bafuna nyingi ate nga bangi then mu long run tutunulire ekyokukendeeza ku babaka ba palamenti ne ba ministers tulina ba minister abatalina mugaso katusuubire nti mu reshuffle ejja tunaalaba ku ba ministers nga bakoze eki nga bakendedde kuba nze waliwo ne bombuuza nga simanyi nti oyo minister wakiro there are too many ekiteetaagisa so bwe banaakwata ku bulyako obuli mu gavumenti ne bakendeeza ku expenditure z'abakulu mu gavumenti eno kyekimu n'ababaka ba palamenti n'obusente obuliwo ne tubeera nga tubukozesa bulungi tetujja kutuuka wali we tubadde nga sente weeziri naye era tujja kusigala nga tukola ki nga tutambula waliwo ekintu kimu kyenninamu essuubi nti omanyi sente zino zibadde zisinga kgenda mu byakulwanyisa osanga bannayuganda banaafuna ku buweerero banyabo ne basebo abatwa bana batuuliriza mbalamusiza buli omu kiti kye nze Sendi Owatwa hamu na FDC kusookera ddala nzikiriza sanyukireko abo bafunye ebirungi eby'engeri zonna era mpite wano nakuwalireko abo abafunye okusoomozebwa okw'engeri zonna tubawonga eri Mukama Katonda abakubagize buli omu nga baabasaanidde. Dr. Besigye Esebo ki ekyamuyungula eziga kiweddeyo taata n'okusirika n'ensirika ng'omusajja nyongera ku ddoboozi ng'omusajja omukulu ate nga mu kusoma kwe yakola koosi ya busawo ate n'atakoma mukola koosi n'aweereza obusawo ng'abwagala nanyanya ne pulezidenti aliko obusawo omuntu alayira kuwonya bulamu oba kutaasa bulamu bwa muntu oba bw'abantu kati ng'omusajja omuzadde ng'ate musajja mukulu ate nga ye founding father wa FDC ekyo honorable Nandamafabi yakijjawo yalimu ekizayiro kati oli mwogezi wa Nandamafabi of course wabanga yatubudde tewali yavuddeyo kiwakanya Nandamafabi mukozi wani kati yewe yavuddeyo walabyewo ribato yonna sebo Nandamafabi mukozi wani osobola okuzimba ennyumba nga toyina ttaka osobola okuzimba ennyumba nga toyina ttaka n'ogizimba mu bbanga nedda sebo kati tosobola kugamba FDC Nandamafabi omukozi wa General Museveni ajja agambe nti founding father omukozi wa General Museveni kuvadde okuva ku olwo lwe twamumanya okkiriza nti we baatandika FDC Dr. Besigye teyaliiwo gwe bw'ogula ettaka leero n'ofuna endagaano kikwetagisa genda ku buli muntu ng'ogamba naguze ettaka njagala kuddamu kibuuzo FDC we baagitandikawo okkiriza nti Dr. Besigye teyali mu ggwanga ekyo tekirina kikitegeeza bwefunisa omukazi olubuto n'ogenda ebweru w'eggwanga kitegeeza nti omwana si wuwo nziramu ekibuuzo olumufunisa wooli nanti wali mu kutandika process ye FDC Dr. Besigye teyaliiwo njagala otegeere kino FDC ndowooza FDC nzikiriza eyazimbibwa kwani eyazimbibwa ku ndowooza y'abantu ng'ekulembeddwamu Dr. Besigye ate ali mu ggwanga eyo si nsonga eyo gwoyinza okugamba nti nsonga nkugambye FDC ndowooza kati kankuwa ekyokulabirako mwami Genosale yabenja kyaki ye abaali basabiramu tebakyali bannaddiini
Nadine. Nakuwa kalisi. Nature kibagimenya. Kyoyogedde nti yagimenya ekyo kiri out. Lwaki? Wate wamulaba. Kale. Abamulaba kasabbo bakitegedde kiri out. Ekyo kiri out. Kati mu byonna kyenjagala tutegeere njagala era osembe n'ekyo era kyenjagala tukkirize nti lino eggwanga lyafa n'abakulembeze ne bafa bannansi ne mugaana okusituka mujje mutaasa ensi wali nzikiriza ne njogerako ku World Bank era kyobola gwe nkubuuziza birala ngenze honorable Shembe Kufaaki nsaba mu ddakiika 2 obudde bunziruseeko amubuliza kuneyanza njagala okutumira abatulaba omune management ya Fit Media wanti nerelekkiriza tubenga wetuli inamuko kisenyiga naye twajja mubuweereza ndi mumativu nti tujja kukola bye tulina okukola twasaasira abantu abava mu zooni ya Kasujja okuba nti ku Lwokutaano Lusobe naviira wano waliwo afudde ne ku lunaku olw'Essande ate ne wabeerawo eyafa mu katundu kennyini ako nja kusaba emyoyo gy'abagenzi Mukama agiwummuze mirembe era abasomyi bonna ebyabasobola ku lunaku lwennyini olw'eggulo ssebo nasobodde okufuna reply okuva mu UNRA okulaba nti wenali nsabidde ham essuubi weeri nti zijja kgendawo okulaba nga tusobola okukendeeza accident okuviira ddala ku kyennabweru paka mu masitoowa response nagifunye sebutuyanziza olina kyombuulira ku ng'omu ku benda abasinga okuba baagala enguudo ennungi kiki kyompa ndi mumativu nti World Bank ng'ogyeko nti yayitidde mu sayidi ya Bisiyaga naye nejjajja okuba nti yatandise okuva ku nsi ezikkiriza mu democracy nebanga egenda Russia ekyazza president wa Iran then Syria nina essuubi nti yo World Bank abanga alina amakanda mu US nina essuubi nti n'obwo obusungu bulala naye waliwo kyembuuza bwe yagenda mu Ebungereza okkiriza nti waliwo demokurasiya gyali olw'ensonga bwe yavaayo n'agenda mu America okkiriza nti waliwo demokurasiya gyali omutonotono kompe yali ku Russia munnange era mwafuna bimwalimu bimwayogerawo ebitaali birungi mu lugendo lwolwo so kati ate bw'aba agenze e Russia n'akyazawo mu Iran era nawo mulinawo ensonga twakugamba dictator okuwelcoming bwensi ezirina democracy bwe tuba ntubadde tukyalina obuwagizi obuva mu nsi eziri wansi wa World Bank nga tukkiriza nti America badde atuteekamu akasente akangi okompeyari ku Russia naye ndaba nsobi ndala egenda tuleetera obwavu bonna bonna abadde balowooza ku nguudo ezibanga ddala ssente gye zisuubira okuba nti zirina okuba tezigenda kujja kitegeeza kinene then ku sayidi endala nyina essuubi nti gavumenti yonna tetudde wansi kutematema bajeti yaayo egenda kutuula naye bananga tebannakwata ku expenditure egenda mu State House ebanaati bannabakendeeza ku nsako empitirivu egwa mu Parliament nina essuubi nti ebintu bingi bigenda kusanyala olwo amasomo ge tumanyi aga seed ng'amasomero ago foundation yaago ebadde nnyo sponsored by World Bank nina essuubi nti ne education sector naye egenda kubeera affected ng'ogyeko nti side ya nguudo yokka kuba amasomero mangi agali wansi wa seed program nga World Bank ebadde gateekamu ssente tulina ebyobujjanjabi tukkirize tugaane abadde basobola okufuna akasente ddala ak'eddagala lya siriimu awo nawo obulumi bugenda kulabika naye kyonna kitegeeza ki buli mukulembeze waliwo ennyo mu bukulembeze kitegeeza ebintu bingi eri eggwanga eryo mu kyo kitegeeza ayongera okukola ensobi mu kyo kitegeeza ensonga za human rights ayongera oziraba nti tezirina mugaso era ndowooza lwawulidde coincidence eyadduse mangu nnyo okulaba nti aba human right bava mu ggwanga ekibanja kitegeeza nti omuntu nga atakkiririza mu puroguramu ye okubonaabona tugenda kuba kw'amaanyi nga teri asobola kubaako amukuba mukono ng'ekibadde emabega honorable Shem neyanziga obudde bunziruseeko kansooke mpumulemu katono abali ku YouTube kampumulemu abali ku Facebook nkyali Fit Media ekiwandiiko ekiri detailed World Bank kyeyawadde nezimu ku nsonga lwaki yayimiriza obuyambi buno mwabaddemu accountability. World Bank ya approvinga $2 million okuyambako bannayuganda okuvunuka COVID post COVID bagituma COVID recovery fund naye okuyambako abantu okwebbulula mu byenfuna n'ebirala ne mu byobulamu
naye sente zakomekerera zizimbya akamwesi kwa mawulire bwe gatugamba ebimu ku sente zazimba akamwesi eyo